kyewuunyisa nnyo era kiswaza nti waliwo n'abawala abali kuno nga batubuuza oba ebitundu by'ekyama ebya Politnikolo twabifunye. Mukazi munno n'obuuza abantu n'okuba kyakaali n'ota ebinnya ebikulinga ebya sitaani olw'okuba ba exposinze obwereere bwa mukazi munno nga gw'olinga atali mukazi. N'osinika ebinnya olinga atalina baana bawala nga naawe abasajja obwereere bwo babuyina mu ssimu kaseera ke katannatuuka bagenda kukwabya. N'ota ebinnya nti olw'okuba mukazi munno baamulabisiza. Ne bakola ne live kuno ne basinika embazzi z'ebinnyo balinga sitaani. Bakuba kyakaali nti obwereere bwa mukazi munnaffe mwabulabye. Alina byalaze by'otalina. Mbadde manye ebyo bikyafu okusinga n'ebibye. Bagundi mukisussa. Mukisussa nammwe. Muli bakazi modulo ki? N'okuba kyakaali ndi mukazi munno obwereere mwabulabye obuuza abasajja n'abagwagwa abali kuno. Ng'olinga atali mukazi. Gwe abasajja tebakwebakangako. Okakasa nnyo nti teri alina bwereere bwo. Okakasa nnyo. Osolita ogijjawa. Okuwulira obulungi ng'obwereere bwa mukazi wo munno bubunye ensi. Nga gwe atali mukazi. Eyandibadde awumbawumba. Oli mu kyakaali osinika ebinnyo bikulinga ebiti. Ng'obwereere bwa Politnikolo bwafulumye. Gwe n'osanyuka ng'oli mukazi. Explosion eya nuduzi mugirinde ng'ambaga kweno generation. Nkakasa nnyo nti naawe waliwo alina obwereere bwo kaseera ke katannatuuka. Eyandiwumbye mukazi munno asobole okukobererawo mu kaseera nga batadde ebibyo oli mu kusinika binnyo. Mweddeko bakazi. Bakyala mweddeko naye ag'amaalo n'obusiru bwe mwolesa. Okwerwanisa. Okusinika ebinnyo n'obutafaayo ku nsonga yonna ebateekinga down. Nze ndaba mwemalawo mwekka. Wamma Politnikolo sole. Nze nakubiriza dda abantu wo bakuwa omusajja ofumbirwe era ekyo sikiddamu nkyakibajjukiza. Kubanga abaana baakuzannya matatu, abaana bakoze buli kimu kyonna, obutambi bakyabuta nnyo era nze nkyakiddako. Omwana mumufunira omusajja afumbirwe kuba byonna abikoze. Eyatadde obwereere bwe tujja mmukwata kubanga si kituufu ekyo. Tuli bazadde, abaana tubalina, baganda baffe tubalina. Bw'oba okyawaganye n'omuntu tekyetaaga kwanika nswaze. Kitegeerekese. Naye ng'ayagala okgenda ebweru emirimu gitambulirawo kuba ku nooti 7 nnya nooti 67 26 84 bawaita ne bawaitress mu ggwanga lya Kuwait salary milioni 2 vacation buli mwaka bakuwaawo okusula era bakuliisa. Staff eve kugamba nti oteeka mu ssente zo ng'omaze kulaba ku visa genda okole interviews emirimu gitambulirawo. Naye nga Politnikolo njagala omubudaabuda mu muleete wange. Nakubira ajati Kulusumu ne mugamba nazimba ennyumba mu kyalo temuli mukazi. Oyo mwana asobola okubaayo. Nze ngenda buli lwa Sande n'ennima n'akuuma embizzi zange gye ziri ne mubudaabuda ng'omuntu. Muntu munnaffe. Naye omwana mwamukwasa abayaaye. Nze nabalaba nga bonna bakubi babbusu kati bamumaze. Bwereere bonna babwanisa enswa enkadde ku mwana omuto bagirasiza ensi. Emulyo okumusooka mulaga enswa y'omwana omuto myaka 15 n'abeera n'enswa enkadde. Bantu mmwe mulimu bye mutalina kulaga nsi. Bino kale abasajja twandibaddeko mu kyakaali ne tugamba nti kale omuwala ono baga nti wa myaka 15 enswa ng'eringa ey'emyaka 8. Ne nammwe abawala ne mudda ku mukazi munnammwe ne mukuba embeekuulo. Munswaziza nnyo. Era ndi ku mirimu gyange eno naye ntidde ekigambo bakazi. Ne musekerera enswa ya munno. Nga naawe oyina enkadde eringa olubugo.